nga beeteeseteese bulungi. Tugenda kukulemberwamu Father Christopher Walusimbi, taata w'omugenzi, Daughter and Family, Office of Honorable Helen Nachimuli, Honorable MPs from Kampala, NUP Kalangala, Rain and Team, Parliament of Uganda, Honorable Pondo, LC5 Kalangala, Kalangala District Local Government, District Council. It will be headed by me together with the speakers from outside Kalangala. Then NUP katusoke tuyise baseba ne banyabo mbadde njagala tusooke tuleke taata ateekeko then tuzeeko Daughter and Family, Office of Honorable Helen Nachimuli nga bwe yeteekateeka, tuzeeko NUP President. Tuddako Office of Honorable Helen Nachimuli, Daughter and Family, the Daughter and Family, omwana w'omugenzi n'abafamily be bali mu kuwummuzaako ekimuli. Tugenda kuzaako Office of Honorable Helen Nachimuli, eyo tiimu eri awo ye Office ya Honorable Helen Nachimuli, era yegenda okuteekako ekimuli nga NUP President bwe yeteekateeka. Eyo ye tiimu ya Office ya Honorable Helen Nachimuli. Then tugenda kuzaako NUP President Dr. Rina Zedriga, NUP President bw'amala oteekako tugenzera kuzaako Parliament of Uganda. Ate mu ngeri y'enjawulo twagala n'okwebaza Parliament eno nti yataddewo Costas Bill, Costa emu egenda kutwala abafamile, eyo yo ejja kubazza ne mu kuva mu kuziika, ne Costa ey'okubiri egenda kutwala abaddiini y'aba Orthodox. Bwe batwala tejja kubazza, ejja kusigala namuŋŋoona naye ejja batuusa ebulemeezi. Parliament yemu eno yakoze ku kyokulya ekyaliibiddwa eggulo n'olwaleero. Twongera okwebaza Parliament ya Uganda okutubeererawo wakati nga tuwulekera Buganda waffe. Parliament of Uganda bwevaako tujja kukkiriza Rain ne ttiimu ye yeteeketeeke. Rain ne ttiimu Parliament ya Uganda bwemaliriza
Then Rain and team. Rain ne team ye. Rain ne team ye. Bwe bamaliriza tugenda kuzaako Honorable Opondo. Honorable Opondo bw'aba taliiwo nja kusaba LC5 Kalangala yeeteeketeeke. LC5 Kalangala ne executive yo mweteeketeeke. Tulinawo District Roads Committee Honorable ne kwabadde atuula ne babaka bane District Roads Committee eye Kalangala yeeteeketeeke. Mikwano nga bwe bamaliriza tulinawo NUP platform. Waliwo platform ya NUP eya wano, eyo platform nagiwangalirako ebbanga ddene. Bana platform eyo mweteeketeeke. Ba friends of Honorable Nakimuli bwe baba bamaliriza then tuddako NUP platform. Eno WhatsApp group nsuubira yegenda okubanga ejja. NUP platform bwemala Waswa Hannington Banakyagalanye team. Banakyagalanye team. Eyo ye tiimu y'abanakyagalanyi ababadde bakwano ba Honorable Nakimuli banfanfe. Banakyagalanye bwe bavaako tulinze tiimu bavubi Kalangala, tiimu bavubi Kalangala. Betty and Sala mulindeko, Betty and Sala mulindeko, tiimu bavubi Kalangala, tiimu bavubi Kalangala yeriwo obudde buno bawerekera Honorable. Then Betty and Sala mu mbeera ey'enjawulo nja kusaba kanso naffe tweteeketeeke kuba omukolo guno gubadde gwaffe. Omukolo guno gubadde gwaffe. Tiimu ya kanso yeeteeketeeke ng'ekulembeddwamu sipiika mwennyini, bakansalazi mwenna ate wamu ne baspeakers abatukyaliddeko. Basebo ne banyabo kanso bwemaliriza tujja kumaliriza ne Sese Parish Church of Uganda. Bakansalazi nsaba tusituke tiimu egende maaso awo. Era bwe mulaba tuvuddeyo aba Sese Parish nga mweteekateeka tujja yisiŋŋanya nammwe. Team Council eyo ye Council 2021-2026 egenze, then Sese Parish
Church of Uganda. Basajja ba Katonda abo bebatuwumbidde katuwulirize obubaka obwo mu ddakiika emu. Toyanza nnyo, Right Honourable Speaker.